kunuma Jacksa kusasula kujja kulaba chivu. Atenga tebakola. Let me tell you, emisoso ejiri mu kutegeka ekivulu Kampala. Tasho uje kokola okagikugamba. Police yoko izo jima milioni yaga. I know. Kesi sine kusaba milioni nga 24. Ogenda okumaliriza byonna buli bana jotimba bagijjako omusolo. Buli poster jotimba bagijjako omusolo. Buli drive jokola bagijjako omusolo. So no sanga okozeseza close to 200 million okutegeka ekivulu mu Kampala. Yet amagoba either kakadde oba emitwala 5. What kind of investment is that? Butano batokoze. Ababana bateka mu kinene. So that is why he says, I think to choose Mbera President Sene choose nabifuru abantu taniko bikolya ku mitwali ebiri. We make it an official business that UHT we tumanye nti kale omuntu ayingiridde mutwalo nayo no ku muntu asasudde asasulidde omutwalo gu maintainiza byonna byononese n'abayimbi kijja bongeze beyi kubera omutegesi woba ofunyemu lwaki batosasula mu yimbi bulungi the complex that are going on tujja kubate tuziwonye bagambe disoli omukulu ewaddugala we walaba nagala mu kibuga olw'ensonga nti expenses okuyimirizaawo show okubeerawo yingi naye nze ndowooza nti abayimbi ba Uganda tebaseera wabula nabo kibasukkako bususi kati essaawa eno okukiryalinga show authorities okukkiriza nti no katusheebeerewo okuwandiika okuva ku baana ogiwandiika sente okugisibayo sente olina okuba nga olina gundi pamiti ekukkiriza okuva mu PCCA baana azeezo okugenda mwakiwulira baana baziteekebwa ku mitwalo ebiri baana ebo buli lunaku nsasula emitwalo emeka nsasula emitwalo ebiri posters okuziteekayo olina okuba nga era nazo olina pamiti ensasulirwa ne drive olina okuba nga olina pamiti era ng'erina akagenderako bw'ovaawo n'otandika okukiryalinga okufuna security kakati kodda mukulanga show obulanga obulaba abasajja bebakuba ku TV n'olabanga omwezi mulamba ekitone nnyo ogenda okulanga TV emu bwa milioni 10 kati Katonda asobola okujja n'akuwa abantu omutwalo ng'amaaso g'omulabi agamba yayodde yafunye bayitirivu naye nga bw'ogenda mu expenses toyina yagomutwalo mulimu mulungi sijja kugwevuma kwanza gwekoze ebbanga lyonna naye kati kutuusenga very expensive nanyini kifo bwe byeyongera n'obulungi bw'omulimu bugenda kweyongera yanze bwendowooza president yabadde okuvira mu city gwenga omu ku baludde mu ndongo era gw'omu ku bategesi olowooza who is to blame? I'm not here to blame anyone era sirina kugenda kunenya kuba teriyo muntu ayita bantu ng'ayagala baffe teriyo muntu ayita wantu wayo ng'ayagala abantu baffe wabula kyekango kinene nnyo ate kibi nnyo industry nti olaba luli tubadde tukaluubirizibwa leeta kino nga tewali kyali kibaddewo ne bwaba nga waliwo ekibaddewo leero ate era nsaasira families zonna ezafiiriddwako abantu baazo abawagizi baffe abalungi bwe batyo nensaasira abategesi bonna naye kyensaba bateeke mu mitima gyabwe titeri ayita bantu ng'abayise kubatta oba ng'abayise baffe ekyo era ninako we naliko kushonga abantu baagala okukuba ebyuma nembaga ateri mutegesi aleeta byuma bya milioni 10 abbe milioni 10 alekewo ebyuma babyokye ebya milioni 10 adduke ne milioni 10 ebiseera ebimu baba basobeddwa busoberwa oba kiba kizeeko Katonda asalawo buli kimu Katonda yakidizayinga mu ngeri tulina okukkiriza ne Katonda gyali so nsaba bakube nga bawumbawumba basuubira nti kyali kigenderera. Okay, there you go. Mkulu wa foyo Papa Mesach yakozeho kakoda ka Arabic style adhesive by the way over 150 bags. Atenga neba zera mnange banne bawalabe ne batabani be ba grenades official bajja ku platinum anetso kwanga tubakola ko cyo abanyirira nnyo balabikanga bwe batunula tulibaliza ddala n'abavubuka abafa ba B2C nabo befako oh my god the B2C soldier we mbalaba kuba kigonyeza bachala those people put in a lot so atube bazamwe namwena abaganda bafa bayitako ku platinum wellness spa kati no tweyongereyo munange tutandikire kwani tulina gundi baba onsaba ngambye luwulidde nga baba gundi umalu bouncer umalu bouncer